Zanyo bu program yaffe ko YAMAKA kwano gyaffe abali ku Star TV. Ansaba okubalamusaako ate n'okubeebaza emirimu gyonna gye musobodde okukolako ku makya gano. Twakazuukuka era nga olwaleero kiba kya bulyazaamaanya obutabawa ku mulwadde kubeebazaako ng'afuluma awaka wano. Nsaba okweyanza abantu mwenna abatuyambyeko okulaba nti ajjanjabwa awona ate nga awona bulungi ddala. Leero lwe lunaku lwe lwasembayo okulaba omusawo baamugamba ku makya kyobula atukedde ku maliiri nga n'amaaso gakyatuluma. Leero bw'amala okuva mu ddwaliro ate agende bugenze waka. Agati olaba nga amaaso mamyufu nnyo twakazuukuka. Olaba nga amatama manene nnyo bwetyo bwe tubeera nga twakazuukuka. Bw'olaba nga obulago obufu tukeera ku makya tukeera kulaba musawo. Kale omulwadde bw'atyo bw'agenda okufuluma okudda ewaka ate nga neebaza bonna abamulabyeko, abamulambuddeko, abatubeereddewo, abakoze buli kimu kyonna. Neebaza obujjanjabi obw'amaanyi, neebaza Dr. Senkungu Tomu tweyanziza. Tugenda ku review ku ssaawa zino esembayo then ate twolekere ewaka ate asobole omulwadde tovaayo ne bw'onaakola otyo ojja kgenda nange ewanyu tewaba wammwe obadde olina kogamba y'abantu bannange neebaza naggaana okukwata omuzindalo guno naggaana n'okunkwatako neze engalo ze neebaza abantu ba kkooti y'amaka engalo ziriwa obulabirizi obulungi bwe muntaddeko nange ne munzizaamu essuubi ne musobola okunzijanjaba ne maama Saala yeebalire ddala kunkolera byamagero byonna nange nanzizaamu essuubi nga bba wange yakafa ate nange nanzizaamu essuubi ery'okuwona obulwadde. Mbeebalira ddala mwebale nnyo bye mukoze n'abaana b'awaka batuddaabiriza batuyisizza bulungi. Wazze kulya na kubala baana kuba bayisiza bulungi babeere musibula omugenzi bali wabbo. Beebale nnyo tujjanjaba beebalire ddala maama wange ono. Kale wamalaawo social distance tewali haaga kale muddeeyo mweraba. Bye. Alright, ate awo munange tubale tususaawo tuba tweyongerayo mu ddwaliro. Nange neebaza abantu bonna, neebaza Mama Joanne Nabweru, neebaza Brenda ku MTN, neebaza abantu bangi, Robert Spearhouse, tiimu zonna, Saalongo Katumba Omuseresi, Mutamu Mwanyinaze Kato, bannange bonna mwebale, Kato Joseph, Kato Daniel, bonna mwebale nnyo emirimu gyonna gy'ekkooti y'amaka. Abantu ssekinnoomu abatusondeddeko okulaba nti omulwadde awona era abatusondeddeko okulaba nti ennyumba ya Maama Mato eggwa. Kale bwe tuva ku review tugenda butereevu waka ate mulabe n'ekiri ewaka. Tugenda kulya embuzi, tugenda kulya ennyama. Labalaba bannaye omululu. Bannaye kino singa sikirabangako. Tugenda kulya ennyama. Guno omululu sigulabangako. Ekitiibwa n'ettendo Mukama kimuddire. Ekyennyama. Kuba tugenda kulya ku nnyama. Tugenda kulya ennyama. Katweyongerayo tugende mu ddwaliro bannaye. Omulwadde wo leero nga alabika bulungi. Mama Mato toli musanyufu olwaleero? Are you sure? Anyway, olwaleero ekisinga obulungi oba ekisinga obukulu kiri nti omulwadde ali bulungi, awonye bulungi, olutindo luli bulungi, si bwe guli?
olutindo luli bulungi, olya bulungi, ofuluma bulungi, bino wali okolola n'okuwandula ebiwuka ebyo nabyo byakola ki byalekeraawo, tokyalina bulumi munda mu lubuto. Kaakati bwe tutunuulira, singa tutunuulira ku 10 okuva ku emu paka ku 10, ndaga w'oyimiridde oyinza kundaga oba kati oli ku mmeka mu kwewulira, oli ku 10 kati ndabika ndi ku 10 kubangulira n'amadaala nga linnye bulungi dokita ekirali tekisoboka. Kati kimuli kyowulira ekyakutawaanya? Ekikyantawaanya mpozza olukindo luno munda mundo okukulira nga mumutali maalunga ni fayini. Kati musanyufu nnyo. Nze nakumanya nga simanyi bano bakwano bo bonna nenkumanya ng'omulwadde, naye buli kaseera mbadde musanyufu olwe mbadde nkulaba. Waliwo eyambuuza buli kaseera mbeera musanyufu bwentyo. So ekisinga obukulu byonna tetutera nnyo okuwa interviews ng'abasawo, naye ntuusa okwebaza kwange eri abantu ba mirundi ng'ena, eri omukyala mulongo babiri Sara olw'okuyimirirawo n'okuyamba omukyala ono, because kyamazima obujjanjabi bwayiseemu ne ssente zakusaasaanyiza ku nsonga eyo mu mbeera ye nga ye ng'omuntu yalibadde tasobola, tekyalisobose. Obujjanjabi obwo abantu abalala bajja wano babusasulira ssente ki nnyingi, naye olw'okulaba nti oli yayimirirawo n'amubeererawo n'asobola okufuna obujjanjabi bwe bumu ng'abalala bonna mu mbeera ye, nkimwebaliza era naffe ng'eddwaliro tumusiima because yalaga omutima ogw'obuntu, ddala ogw'obuntu. Ekyokubiri neebaza abasawo because abasawo bakozeeko bulungi, bakufuddeko buli kaseera, mbalabi wano nga basanyufu okumulaba. Then 3 ne bano abajjanjabi bonna ndabe basanyufu nnyo, then n'abantu bonna abali mu kkooti y'amaka, because kyamazima tulina okubeera n'omutima omuyambi, buli omu n'abeerako n'engeri gy'ayinza okuyambamu eri oyo eyeetaaga. Nze ng'omusawo oli bw'aba ndeetedde omulwadde nsobola omukolako n'omutima omwagazi, n'omutima ogw'obunnyininyini ogw'obuntu, si bino noonya ssente simaatwala tugende, n'omutima omwagazi, because omuntu yenna aba muntu ng'abalala, tayinza kuba nti ono alina obulamu bungi nnyo okusinga obwoli, no, ekyo kimu. So abantu abo abeegasse ne bayimirirawo ne babeera mu kitole nga famire, ze neewuunya nnyo kubanga abantu abo bali wamu ng'ekitole famire, bonna bali mu kkooti y'amaka. Era sirowooza nti mulongo yaliyimiriddewo yekka ku lulwe okulaba ng'akola ki akuyamba. Mamaani? Mama Mato. Okay. So, I mean, kwebale kujja ku Florence Medical Services olwaleero. Mama. Yeah, essanyu lyokka. Mugandaaluwa. Oyita obwisikoka eri ku nnyumba yose nategeera. Program yaffe kooti y'amaka wano ku Star TV, wano ku YouTube ate ne ku Star FM. Ogamba otya mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba program yaffe kooti y'amaka?
obulamu buli butya kasubire nti noli bulungi mwana wa maama mwana wa taata era tuli ku Shanta Beauty World ewakaliga ebadde efuuse nga store ndowooza ogiraba abagimanye engeri gye tubeeramu obuyonjo n'ebirala naye ebadde store ya maama Mato. Shanta Beauty World ebadde store ya maama Mato olwaleero era nga mu kaseera kano tugenda kubanga tukuŋŋaanya nga tusomba okugyamu buli kintu kyonna nga tukitwala kuba mu kaseera kano tugenda kuyingira Enyumba ewa maama Mato. Tetwayise bantu bangi nga bulijjo bwe kitera okubeera nedda olw'embeera ya coronavirus, keep distance, olw'ensonga ya sanitizer, olw'ensonga ya masiki, olw'ensonga ya curfew. Mumpe ebigambo bya gundi bya kalanti, olw'ensonga ya pandemic, olw'ensonga ya covid, olw'ensonga ya 19, olw'ensonga ya isolation, olw'ensonga ya keep distance, olw'ensonga ya masiki, sanitizer, curfew, covid. Waliwo ebyaliwo mu biseera bya curfew nansaawo motoka okubanga etikka omuntu omu ng'olinako n'amanda webwakkiririza ng'obumotoka obutono social distance nagimaze ne sanitizer ne curfew ne kunaaba mu ngalo. Wash your hands. N'olwekyo tugenda kuba be batono tusimbudde wano wakaliga katale k'abaveterani ku saloon gye bayita Shanta Beauty World. Andi mu mutwe teri mulala bamuyita Jessica. Omulaba yakola buli kimu kyonna. Jessica yekana kaviri ke nasiba bakayita bati abantu nga baŋŋamba buno kanyuma. Mama nase bakayita bati. Anti saloon wuuyo anti saloon kagwa ku muzindaalo olwaleero. Neyanza nnyo mbabuzaako abalabi ba Star TV mwenna n'abawuliriza mulongo. Mami Nansi nga bulijjo sijja kuwanvuya bintu banaye mwebale kusonda ssente za maama Mato tugenda kuyingira nju mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu kyakoze ab'e Bulaaya abaawano mpozi n'ono omwana owakyo w'ebbere banaye mwebalire ddala. So Uncle Kim tufulumye ebintu tugende wa maama Mato. Mu kaseera kano tugenda butereevu ewa maama Mato okuyingira Enyumba. Nyongera okwebaza abaana ba Shanta Beauty World mwebale kutugumiikiriza mwebale kunzikiriza n'enkyafuwaza wano mwebale kunkolako neneebaza abantu abasonze ssente bantu bange mwebale kujjanjaba maama Mato mwebale kuzimba nnyumba mwebale kujjanjaba Namulindwa Prosi mwebale kujjanjaba omwana ow'eriiso mwebale kujja nze simanyi Mukama Katonda yasinga okumanya kangende wa maama Mato. Mwebale mujje mutuwagire ku Shanta Beauty World ewakaliga ebizigo byonna tubirabye weebiri sabuni wa skin yenna waali sabuni w'abakyala yenna waali supu waali byonna buli kimu kyonna weekiri. Essimu ya wano ku Shanta eri 0772 68 61 0772 68 61 katwengereye kawala.
ensanyu onani amugambye nange ensanyusa okubalaba omusamaliya wange sonyiwa kulinnya nyongera okwaniriza mu programu yaffe kooti yamaka wano mu nzimbe yaffe empya ey'olunaku olwaleero osibye otya eyo mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba ate n'okuwuliriza n'enkulamusaako ate n'enkwebaza emirimu gyonna gy'okola. Obudde bugenda kuba butono olw'embeera ebyokukola bingi ate n'ebirala naye all in all nsaba okweyanza abantu bonna mbakiikiridde abaaliwo mu kuzimba ennyumba eno. Singa waaliwo okufumba banigambye nti amulongo leero tuliddeko emmere naye tewali mmere. Ennyumba eno yatuyingira ssente neetulya neetumalamu netusigala nga n'akali emmere tekaliiwo. Tetutera kuyingira nnyumba nga si nkube brasta naye ekyo twagambye tukyesonyiwe. Katonda kyatusobozesezza okukola kyekyo. Ebbanja nga lindi ku mutima. Ennyumba tugiyingira ddi, ennyumba tugiyingira ddi, ennyumba tugiyingira ddi, ennyumba tugiyingira ddi. Olwaleero ku lwa bannange, ku lw'ekkooti y'amaka, ku lw'aba engineers baffe bonna abazimbi, ku lwa mikwano gyaffe bonna mbategeeza tuyingira ennyumba ya mama Mato mu butongole. Nga neebaza buli muntu yenna eyacontributinga eyasonda okuviira ddala ku bujjanjabi. Twatandika na mabugo ga taata eyafa omwami we ne tudda ku bujjanjabi obwagwawo nga tewali abusuubira ne tudda ku kuzimba ennyumba ate okutuusa lwewedde. Neebaza abantu bonna, neebaza mikwano gyange mwenna, neebaza abaana abatasobodde kulabikako olwaleero abaazimba ennyumba eno nga tewali muzimbi yenna yasasulwa ssente, tewali muzimbi yenna yaweebwa transport, tewali mwana yajjanga kuweereza ng'ayina kyaweereza. Tugizimbira mu buzibu mu budde obwo mu kaseera ako, kaseera transport nga wa bbeeyi. Naye bannange mwebale bannange, inginiya Kato ne group yo yonna, group z'ebulayi ezatuweereza obuyambi, abantu b'oku kyalo kuno. Bannange omwami waawali yaŋŋambye enkumbi ye ne gundi aliwa ani Luisi ekitiyo n'enkumbi ebyawali byabula nabyo. Kitiyo weekiri tugenda kitwala enkumbi yo yabula. Kati kitegeeza eri yabula. Ebidomola mbisasuddeyo. Engeri gye twazimba nga tuzimbye omukyala nga taliiwe yandibadde akumaakuma. Twazimbira mu mbeera y'abaana nga be tubeera nabo. Tweyazika ebintu bingi ebisinga byabula naye ebisinga ngenze mbizaayo mpola ndooza mbuzaayo kitiyo na nkumbi kyokka. Mu butongole tugenda kubanga tuyingira ennyumba yaffe. Temugamba ntubaliddeko emmere, tewali kintu na kimu kye tulidde, tewali wabula kujja kugamba nti tuyingire ennyumba ate bannannyiniyo basobole. Ekisumbo kiri Luisi. Ani abala? Kufula oba nasobola okujuggula? Nyumba tugikoze ki? Tewali na fireworks. Fireworks kabeera akalulu. Olwaleero tuyingira amaka gaffe gagadde ge twazimbira omukyala. Akabwa ke kayita Saala. Kanti samanya nabagamba bakaba kawala bakayita Saala.
bwe kaba kasajja ke kasande Mmengo. Kasajja bambi kamubuuzeeko. Munange osiibye ate eyo sande Mmengo. Mama Mato tugulirewo. Yoyo nannyini kizimbe. Ennyumba yaffe bweti bweri tetwasobola kugikuba blaster nedda naye nga twasobodde bulungi okugisimetinga wansi ereme kuyingiza mazzi ate ne waggulu neeserekebwa bulungi. Saba muyingiza ebintu. Mulongo maama Mukama akumpeera omukisa. Bane mwebale kunzijanjaba. Mwebale kunzijanjaba. Bannange mwebale kumpa ssanyu nange ne linziramu nange ne nzirako essuubi ne nga nina abantu bange. Bane mwebale kunziruukirira. Tweyanziza tweyanze gabakooti y'amaka. Bannange mwebale butakoowa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza omukisa guno mbasinza kumma akazindaalo baana bokaleerwe bano. Bannange mwaliwo bangenda bbawaayo ki? Egundi bazitunda ssente mmeka zikalooli? Wagumbulizi kyaba nakyo. Temwagala kalooli? Oba temuzaagala mbali nabba wampa abaana. Mulondeko ku bibiri. Banaye jangu bambi. Bambi mwebale na kudduka kujja. Kale mama Sala. Amanya agange Mariam tebajjukira bali kyewuunya Modern Market Kaleerwe. Ekintu kino kyatukwatako kwegamanga bw'okiraba nga nawe bolaba omukyalo oyo nga tosobola butakyenyigiramu. Tegaali maanyi tekwali butaba na byakkola naye ne tusalawo tuyambire wamu okulaba ng'afuna w'abeera. Wabula ate kyatukola obubi nti n'alwala ennyumba kye twandigikoze si kye kyabaawo kuba twagabanyamuko n'obulwadde naye nga Mukama mulungi nti yakomawo nga mulamu era tusobodde okubeera naye ne tuggulawo ennyumba yaffe. Abooluganda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Musiibye mutya bannakooti y'amaka abalungi abaami n'abakyala. Banenze nsooka okwebaza Mama Sara. Bane Mama Sara tweyanziza nnyo tweyanze. Okutuwampa abaana n'ekirala Mama Sara ng'ekyampa abaana kikyali awo banange okutwebaza. Banange buli wobeera ku radio n'otwebaza. Bane ne wobeera wulira nga essanyu lyagala okuyitamu. Naye nga tolina kyakkola banange olina kubira mamange mukyalo nakwenaga Nambogo nkuwulidde nga bagamba nti ab'Okalere n'ogamba ye n'omuga nakubuuza wakola otya n'omuga nange simanyi naye Katonda yasinga okumanya. Mama Sara tweyanziza okubeera ng'otubuuzaako ffe ab'Okalerwe. Banange tutumira abantu ababadde ku nnyumba Mato okuva lwe twatandika. Bannange mumbejja naso Lwaki batulisa bubi ssente zaffe? Mwanjuluza omufaliso ogumu tutuule. Tutuule. Ani alina akayimba ak'ekikiri? Ani alina akayimba ak'ekikiri nga tetunayimba ka ddiini? Ennyumba tetunnagisabira nno. Bino bye biruma bayaaye. Koona bye biruma mukuba obugalo nzine. Yiyi. Akayimba ani akamanyi? Nange kyo kyemanyi. Gwe kiruma yette. Emifaliso gino nsaba okweyanza mikwano gyange abamusayinit store ekibuye naaba weekoze ebintu weekoladde ebintu okuva mu kuzimba paka kati. Louis aliwa? Louis jangu wano nkwebazeeko. Kyo kituufu? Nze mbagambye mwebaza abantu. Omwana ono mumulaba mu buto bwe. Louis osoma kyakumeka? Kyakusatu. Omwana mumulaba ono. Omwana ono baaba we omukulu oli teyaliiwo. Kuba yali ne maama ng'abajjanjabibwa.
omwana ono yakola ebintu ebitakolebwa mu myaka gye. Bane tumukubire mu ngalo. Maama we lwava ku kitanda omukulu ono yali aguze keeki olwamulaba mami we n'agimukwasa nze neewuunya. Banange omwana ono gwe mulaba yatoyazikira ebitiiyo, ono gwe mulaba yeyazika ebidomola, ono gwe mulaba yeyazika buli kimu kyonna. Ono mwana muto okujja okuyambako n'okubeerawo ku bantu abalala, naye bannange n'abeerawo mumukubireko mu ngalo awamu ne baganda be bonna, naye mbadde nnyina okumwebaza. Saba mikwano gyange bano beebaze abantu abaazimba kubanga mmwe mubamanyi munsinga okubamanya. Tweyanziza nnyo Maama Sarah, abooluganda tuddamu okubaaniriza banakoti y'amaka abalungi abaami n'abakyala. Tulina essanyu ly'amaanyi, nze nganza abasinga obungi bamanyiza Kaleerwe. Banange tweyanziza Maama Sarah, tukweyanza, tuli kweyanza emirundi n'emirundi olw'okutuyimirizaawo ffe ng'ekkooti y'amaka. Era banange big up Maama Sarah, tweyanziza tweyanzeeko. Twagala Maama Sarah tutuuse omukisa kuno. Naye Maama Sarah big up. Tutuuse omukisa guno okwebaza abantu abaaliwo okuva ku ntandikwa y'okujjanjaba Maama Mato kwa twasooka kumujjanjaba. Tujja kwebaliza mu teams bannange kubanga twaliwo tiimu nnyingi wadde nga n'abatalina tiimu baaliwo, naye twaliwo ekkooti y'amaka. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza ekkooti y'amaka yonna ate nga n'abatali ba kkooti y'amaka bonna tubeebaza. Naye twagala okwebaza group nga ntandikira ku yange kennyini Ambogoza Litun chairperson timu bali kyewuunya Kaleerwe. Banange tweyanziza bammemba bange mwenna buli omu kyeyasobola okukola tiimu Nakasero. Bane Maama Sarah tiimu Nakasero yatubeererawo. Tiimu Nakasero yaleetanga amenvu amazzi nga buli lwe bajja. Ntumiddeko nnyo n'ekyamaani waabwe mukulu Katoddeewo. Banange baatuwa amazzi nga buli bajja batuta bokisi z'amazzi, amenvu, tiimu Kikooza, tiimu y'omubibbo. Banange baatubeererawo. Banange Maama Sarah tiimu Diehards ate yoyo banange yo yatuyitaako Maama Sarah. Eyo Diehards mukulu Robert mwe tugulyako wano ennyama kilo 5. Mukulu Robert lumu twali wano olw'Essande. Munange asanga tuteeseteese ebinyeebwa yankubira essimu nange azaayi mugenda fumba ki leero. Nange azaayi toteekako binyeebwa nnyina byendeeta konze tonga nti oleeta nnyama nangamba obadde ki. Mukulu Robert yatuteera ennyama kilo 5. Maama Sarah tetwamanya gye yali. Lwali lwa Sande. Mukulu Faizo wa mutiimu Nakasero. Nga tewali kino siba gubadde. Ye Maama Sarah. Ennyama bwe yajja. Banange twekola ebintu Maama Sarah. Omulanga w'okubesiga ne bw'obanga obesize ebyama by'okusaba tobabulira. Robert yalina omusango ogwo. Yaleeta ennyama kyokka ye n'atakuyita ng'ate amanyi gwe muto omukulu mukulya ennyama. Bambi twebaza nnyo mukulu Robert Maama Sarah ne mukulu Faizo bodaboda ku mbuzi. Kolo yatwetera enkota z'amatooke 2 banange nga nnene. Bane twebaza abantu bonna abasobola. Maama Sarah twabeerawo. Maama Sarah abantu twajjanga naye ng'oleseeyo emirimu. Mujjukidde nange erinnya lye baabeerangawo buli lunaku ne banange Maama Sarah twebaza abantu bonna tweyanziza nnyo tweyanzege. Nakati tuzze okuyingira ennyumba ya Maama Mato kye kituleese wano. Mujja kwebuuza lwaki tuliwo batono. Naffe ndowooza twesanze tuliwo batono kubanze mukulu Robert yankubidde essimu nga nkyalina mu capati zange nange azaayi saawa yakuyingira nnyumba naye nze siriwo ndi mu nnimiro konze lwaki linzireka ku mmeeza.
nenga banaye tuli ku kiwano bwe ntyo nentambulirawo paka we ntuuse wana mama Sara tweyanziza tukwebaza byonna byotukoledde ng'ekkooti y'amaka ffe tuli bagumu nti we twasimba weewo twafuna ekika ekitalikyuka ekitalivaawo mirembe nannakumansha Allah tusaba Allah akkirize hatuwa obuwangazi ya rabbi. Assalamu alaikum. Alaba Esther mwebale kujja mikwano gyange. Mariam njagala ojjukireyo abantu erinnya limbuze eryo liri Abedi neddala tumirayo n'oli atumireyo abakooti amaka balaba ntumira banakooti y'amaka mwenna buli omu gy'ali. Tuli bangi tetusobola kwemenyayo kwemalayo naye nga kyetusinga obeebazaako nti buli alina kye yakwasaganyaako Mukama amuddizeewo we yajja kubanga ekintu kino nga mu butuufu bw'okiraba ne kikkwatako era naawe ositukira wamu naye kyensooka obeebaza nti kwe kuwuliranga omulanga ne musitukira wamu ne muteeganya nenzirako kwebaza Mama Saala webale tugatta webale tutwala bumu n'otasoosolamu nti ono mugagga oba ono mwavu kubanga Mama Saala beffe baani bojja gy'otujje naffe ne tulabikako ng'abantu buli omu n'akkubira n'agamba naye yeggwe watandika ddi watuuka ddi eyo mu butuufu ng'alaba kyanjawulo naye Mama Saala tukwebaza otugatta n'otutwalira ewamu n'otatwawulayawulamu era ne tukusuubiza nti naffe tuli wamu naawe mu mbeera yonna. Balamusiza nnyo bannange abasobodde okubeerawo olwaleero. Amannya Nanyonjo Mary Judith Timu Nakasero. Bannange nze nsooka okwebaza Mami Saala. Mami tweyanziza nnyo tweyanzeege byonna by'otukolera mukwano tusiima nnyo tusiimira ddala. Bane simanyi na bye nnyinza kwebaza simanyi bwe nnyinza kwebaza amazima naye nga tusiima Mami. Tumirako Timu Nakasero ne tiimu zonna n'ab'ekkooti y'amaka mwenna mbatumiddeko yonna gye muli. Tweyanziza nnyo tweyanzeege oli ku program kooti y'amaka omulongo babiri Sara gemanya gange nebaza mikwano gyange aba Shanta Beauty World wakaliga katale k'aba veterani nebaza abaana abo babaddewo ku byonna babaddewo mu kuyamba ebibadde bijja Mama Mato mu kutereka ate ne mu kuzimba na byonna nebaza mikwano gyange abazimbi mbaddamu Brenda Fassi ne banno ba Inginiya Kato aba Semwezi bani bannange mwenna Sande mukwano Soze Robert bannange mwenna mwebale nnyo mwebali ddala amanya tujja naye naaba wekola ebintu amanya tujja gebaza mpola naaba akazindalo ngenda kawa baba w'olujja omwana omukulu mu lujja naye yeebaze n'oluvannyuma tugenda gaziwa mbweti tugende mu dduwa. Nyongera okwebaza mikwano gyange gyonna aba contributinze olw'okubeerako okw'ennyumba eno mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo gurupu y'abakyala bakyala beekabo waabo bavumu abatuwa amadirisa ago n'enzigi City ya Nugu mwebale nnyo mwebali ddala Wise Women bano aba ku bitale wa Bakuli ne groups zonna endala baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu kaseera kano njagala okuwaba omuzindaalo ate asobole okwebaza Mama Mato tumaze okumuwulira n'oluvannyuma tugende mu kusaba. Ennyumba eno ddiini ki gyesinga okusabiramu kuba eddiini zonna mweziri Bukatuliki kale katugenda kusaba Bukatuliki ani agenda tukulembera Bukatuliki naaba yekola ebintu nsooka okulamusa abantu bonna mwenna gye muli nze ndi musiraamu era ngenda batoolera salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Neneebaza abantu bonna abantu besimanyi betutalisasula kuba at least tumanyi Mama Saala naye ate era naye tetusobola musasula. Abantu aba contributinga mulongoli ne waba teya contributinga sente si kyekitegeeza contribution naye ne Saala omuntu n'azuuka ekiro n'akuteeka mu ssaala ze
omuntu n'azuukuka ekiro n'agamba nti ai Allah sisobodde bbawa naye waakiri basitule kuba gw'olina ebingi ekyo kyokka kiba kimala. N'abantu abaatoola abantu abaaliwo wano abaana ne babakooya ne babaleekaanya kuba tewaaliwo omuntu abasupervisinga naye ne baguma ne babeerawo. Abantu ab'ekyalo kubanze naye nga mudwaliro naye nga nokkuba essimu bannange beebase beggadde abantu bonna bonna beebale. Mulonga abantu bonna bonna abasobodde okujja eno mu nkuba fene waffe wabeerayo amazzi naawe kennyini oba ogawo banzirukeko ku lukalu naye n'omala n'ogawo wange mu mazzi yewaffe naye abantu ne bateenyinyala mazzi g'eno obukyafu bwayo ne bajja ne babeerayo. Nze nalabako olumu enkuba lwe yatonya nga abakyala bafumba bambi ne badduka nga ebyoto byabwe byonna bitobye naye ne baguma n'enkya ne badda. Mulongo nsaba neebaliza abantu abo. Saba Mungu abawe kye basinga. Ttiimu gye neewuunya ye ttiimu y'abaana abe yali mu Kaleero eya Kaleero. Kubanga sisuubira ffenna kyenkana nga bwe twali eno. Tuyinza okuba nga twali tukuliddeko mu mbeera bweti naye mu kaseera kano tewali mwana wa kkooti y'amaka ali mu mbeera bweti. Oba munfuna bulungi. Naye abaana bo bonna buli omu yalekangayo amaka olwo lw'oyogera enkuba lwe yatonnya najja nga sijjidde mu gambuutusi kuba naye sisuubira nti enkuba egenda kutonnya. Naye mugaa Katonda nga bw'otaba wa mutima nnyo nga n'emmere gye bafumbye ng'oyinza obutagirya. Naye abaana abo bazaayi abo bamariyamu bannaabwe baani nga bafumba bayimba bafumba baseka bafumba nga basanyufu kugamba nga Mukama Katonda baanamu abaddizeewo abasasula mu birungi byereere abawa emitima gyammwe kye giyaayaanira nti okwata ekintu ne bwe kiba bwekiti n'okiteeka ku bulamu bw'omuntu omulala. Ffenna tujjukire ennyumba wano we tuli we waali wafaanana. Tujjukire ne ku kaseera kano we kali. Mato wambuuzizaako? Mato wambuuzizaako? Kyangwa ombuuze kale. Naye naaba onaajula kunnyingira oba mu kiki mu kirenge. Kalubudde oli ludda. Eryonna bampita maama Mato ate Mato wange yanneekweka. Mato okola obusolosolo bannange bombi babi nanserengere ono tambaako nja kukutwala. Tumaliriza okwebaza. Neebaza n'abantu abasonda obujjanjabi bwa maama kuba obujjanjabi naye nga bwe bagamba nti Mungu tagera kibi naye Mungu yatugezesa. Yagezesa abantu b'ekkooti y'amaka n'okugezesa okw'amaanyi. Naye ate era ne tumwebaza okuba nga yabasobozesa kuba ne mujja nga muzze kubagiza ne muyingiramu ennyumba. Ne muleeta enniiya ezimba ennyumba ate ne musanga afa. Mwali musobola okugamba ennyumba katugireke tutaase obulamu. Naye byonna ne musalawo ne mubirwanisa omulundi gumu. Si byangu. Kuba nze natunula nga bawadde bbiiro eyo mu ddwaliro. Nze korona we yagenda otandika ne bayimiriza amabaala. Obusente bwe nalinawo n'essimu yange ne mbitunda ne ngula emmere. Kati nali mu ddwaliro eyo ne ŋŋamba bagambye maama Sarah agenda kusasulako ekitundu. Naffe tusasule ekitundu. Luli natunda simu ggula mmere kati ŋŋenda tunda ki? Leero ŋŋenda tunda ki okusasula eddwaliro? Naye ne muguma ne muteeganya ne muteekyawa byonna ne mubikola ate era ne biggwa. Sirina nze kye nnyinza kubawa mpozi okuzuukuka ne nsaba Allah abawe emitima gyammwe gye kiyaayaanira. Kyokka era nze nzuukuka ekiro bwe mba nsoma dduwa zange. Ngaayi Allah abantu abo sibamanyi siribamanya. Oba oliawo sirina na kye nnyinza bbawa mpozi okweyisa obulungi ku bantu abo. Kuba tomanyi oba gw'oyiseeko n'owanda mu kkubo nga tomanyi oba gw'oyiseeko n'oboggolera mu kkubo ye yasonda ssente ezazimba enju yammwe. Nga tomanyi oba omuntu gw'oyiseeko n'otamuyamba ng'omugugu gumumenya nga tomanyi oba ye yawaayo ebitaano bye maama we ave mu ddwaliro.
nze kyekintu kyokka kyensobola okukola kuyamba nange balala mpozi n'okubasabira Mungu yamanyi kyalibawa kuba yasinga okumanya. Oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sara gemanya gange nyongera okwebaza emirimu nyongera okwebaza byonna byokola mikwano gyange nebaza abaana abali ab'ebulaaya mwebale nnyo twongera obagamba okusubscribinga kooti y'amaka okuviewinga okulayikinga vidiyo zaffe ate n'okutuyambangako mu kaseera akazibu. Mu kaseera kano tugenda buli omu afune waafukamira tugenda kubanga tusabira ennyumba eno musaala ezaawamu abali wabweru tuyingire. Nyongera okwebaza abamusaayi net store mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale emifaliso gino blanketi mwebale nnyo Mukama Katonda abaddizeewo. Mu linnya lya paatiri ya mwana mama Mato abaana basoma ddiini ki bannange sigenda kubuuliriranga bantu babbali n'amaka omwana ayina omudaali naye n'akabonero takamanyi. Mu linnya lya paatiri naaba mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuuke naaba kuba akabonero k'omusaalaba ngenda kukyawa oleme kuddamu kunninaana kati kuba nno. Mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu kitaffe ali mu ggulu. Mirembe Maria Yesu omwana w'endaayo wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Ekitiibwa kibe ekya paatiri ekya mwoyo omutuukirivu obukyali olubereberye nakaakano na bulijjo. Tukwebaza Mukama Katonda okutusobozesa okujjanjaba mama Mato okutusobozesa okumuzimbira ennyumba okutusobozesa okutuuka ku lunaku olwaleero. Tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde singa tetuli balamu ne wano tetwandizeewo nga tukusaba ennyumba eno ebabeerere ya mirembe ebabeerere ennyumba ey'obugagga eba entandikwa y'essanyu lyabwe. Katonda obasumulule omanyi bwe babadde bafaanana omanyi bwe bali bye basaba obimanyi ne bye baagala ggwe asinga okubimanya. Tukwebaza amaka gano ogaluŋŋamye ogawe obugagga ogawe emirembe ogawe ebirungi bina tubikusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina. Mu kaseera kano nsaba tewali mmere si bwe kyabadde nyongera okwebaza ssekinnoomu abantu abamanyikiddwa abatamanyikiddwa abaweereza ssente 1,000 2,000 3 4 5 Dani mulengedde wali Dani weebala emirimu gyonna gye wakola ku nnyumba Sowedi mulabi atuuse mutabani wange bawala bange banange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Omwana ow'obusiraamu ow'ennyumba naye atuweeyo ku ddwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma halaq sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ya Allah tukwebaza olw'obulamu tukwebaza olw'obukuumi tukwebaza olw'omukka gwe tussa tukwebaza olw'essanyu ly'otuwadde era tusaba olituwa emirembe n'emirembe amiina.
Atwalya ku mmere yo ffe baani ewuwo ffe baani abandiridde netulya ennyama netulya enkoko nga yonna tugiridde naye tusaba Allah akuddizeewo. Teyanziza nnyo teyanzege bane muletera akayimba kati ak'essanyu akafu akaggulawo ennyumba. Yebale nnyo Katonda yebale. Kumwebazanga obutediza abamubwirina ku nsi kuno obuli ku bwani Wabumpandi kwebaza ntya atalyenina ku nsi kuno liri ku bwani obugagga bwennyina ku nsi kuno buli ku bwani kati mukatuzine yebale nnyo Katonda yebale yebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga Katonda yebale yebale nnyo Katonda yebale nja kumwebazanga nja kumwebazanga obulamu bwennina ku nsi kuno buli ku bwani abaana bennyina ku nsi kuno bali ku bwani yange byennyina ku nsi kuno biri ku bwani akakiwe wazanga emirembe gyonna ebadde program kooti YAMAKA wano ku Star TV musubiddwa abatasobodde kubeerawo naye nga neebaza nnyo ekkufu lweriwa sisobola kwogera mmere nga teri wetanzigulire ekigambo kyange ndakigulira ngenda kyogerera wano linda kufulu yegule nkijjukira kufulu bwebeeganyisebera nakyerabidde big up big up kooti YAMAKA fans mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye abantu b'ekyalo mwebale kutubeererawo abatwazika abatubeererawo siyinza kubasiima nembimalayo ndi musanyufu nnyo mwebale kino kyetutuuseeko kya kooti YAMAKA kya Uganda yonna kyaffe ffenna mubasiibula abo mbagambe musula bulungi Amanya nga bulijjo Ssemakula Saidi akaza ku galaji ya Sowedi. The Heroes Group ye group ya neyanziza nnyo neyanzege okutuukako wano. Era neneebaza nnyo mulongo wabire Saala okuzimbira mama Mato ennyumba ye. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Neneebaza nnyo ba members abaaliwo n'abantu bonna abaaliwo. Spiaosi, Ajati Zaituni, Mariam, bonna n'abalala besimenye bangi nnyo era nga bajja neyanziza nnyo neyanzeke. Amanya Ssemakula Saidi ekaza okugalaji ya Sowedi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange nze Nanyonga Shamia timu bali kyewunya modern Kaleerwe. Tumira nnyo mikwano gyange mwenna abatabaddeewo wano nga tugulawo ennyumba ya Mato. Tumira nnyo omukyala Maria Nsangi Goleti mukwano oli otya. Assalamu alaikum. Amanya Nakafeero Zaituni timu bali kyewunya Kaleerwe. Neebaza nnyo Mami Saara okukola omulimu ogw'ettendo. Amanya agange nze Sorada Charles mbalamusiza mwena abandaba. Ntumira buli omu sigenda kumenya linnya alikulinnya naye omukulu Katonga bwe twali ffenna mbeebaza omutima omulungi gumutulaga bannaffe abali obubi. Tumira Nabukera Shirati ninamu yaba Plus mama wange amin kama bawo omukisa. Big up Mama Sara amanya gange bapasega waddani amanya gange bapasega waddani kawala wano nebaza Mama Sara okuzimbira mama Mato yebale nnyo yebale ddala olw'omutima omulungi era netwebaza mama muzaala omukuzi omulungi yebale kutuzadde ekyamagero ng'ekyo
era yebale nnyo yebalire ddala byakola byonna tajjanga okwo era tubisiimira ddala. Munaagamba nti tewabadde keeki mu kuyingira ennyumba nze siggwayo. Bannange mujja tulye keeki. Kambawo akayimba mulye keeki nga mulina amaanyi. Akayimba mukadde mukali ka Katonda atimbe Katonda alibaweera bakola obulungi ati nyere tufube laba Yerusaalemu ekibuga ekikulu. Bana atafunye egwawo lwa bwomi keeki egwawo lwa bwomi. Sande Mengo